si bulungi kiri awo naye nga bulungi kuba ndi mulamu. Nga kitalo muganda wange? Kitalo ekya sister wange, muganda wange, mukwano gwange, business partner, Lady Grace. Amawulire ogafuna ddi oba wagafunye ddi amawulire g'okuviibwako sister wo? Amawulire ndowooza bankubidde nga yabakato bakazuula nti bagudde ku accident. Naye nabadde neebase simu saasobodde ziwulira. Nagenza ozuuka ssaawa emu nga naako miss calls 5 mu something. Omanya waliwo ekikyamu. Nenkubira eyasembeyo yabadde manager Niga, manager wa Sanduga n'angamba bagudde ku accident naye Lady Grace afudde. Kyankanze nnyo. Ngende emulago nenkonfaminga nga Lady Grace afudde. Omuntu atulaba asoose okukula olunaku lwaleero oba abadde akumanyi nti Aizon T muyiseemu kati osinkana ddi Lady Grace? Lady Grace twasinkana ebbanga ddeneko emabega, naye ekitugatta ennyo lwali luyimba olwo lwe twakola olwa layiro lwatumanyisa ffenna. Twali awo mu 2013-14 we twakolera oluyimba olwo kyenzijjukira. Oza 2013 yali aggwako we twakolera layira. Oluyimba lwa layira luno ani aluwandiika era musingana mutya okuba nga mukola? Wamusanga ayimba, yakusanga oli mukwatagana mutya briefly? Lady Grace alabika yali yayimba dda kuba nzijukira omugamba tukole luno oluyimba nina management biki nangamba aizo byantamadde bansuubiza bingi nga ndooza yaggwamu dda n'essuubi. Naye ngamba Grace luno lujja kukola oluyimba lulungi. Oluyimba olwo nali naluwandiika dda nga naluyimba n'omuntu omu naye nga teyaluyimba bulungi. Nalina manager gwe nali nfunye baali bamuyita Edmond. Nangamba funayo omuntu ayimba osinga wano. Mugamba aliwo omuwala gwe nalabye. Grace na bandi mwe yali ayimbira ne tugendayo ne tutuula ne tumulaba nga performance y'amaanyi ayimba. Nangamba ya mulungi ne tumuwa oluyimba n'ayimbamu ng'olaba she fits ne tugamba tulukole. Mugenda wani yakola audio? Yali producer Croch. Ye yakola audio zijukira. Bwe ntuukawo Grace abadde super talent kuba nzijukira oluyimba olwo nalukyusa that day lwennyini kwankeerewa Croch nakeera nnyo kuba nali negomba nnyo okukolako ne Croch. Ebiseera bwe yali kwali producer Croch kubyezo ogenda kunzisa waliwo ezaleeta banniiseenule barema bababijje tombuuza eŋŋamba oyo. Kati tutuuka awo waliwo omuwala yali ku reception tuwaddeyo sente nnyingi. Audio yali wa bbeeyi tumi kubanze nali manyide kolera mu studio zange za Ntwalo 5 10 tuvuge tugende 5 nga tokiwaayo bitundutundu. Kati tusasudde audio webbeeyi. Mbuuza omuwala ndaba neeragirako bweragizi ali ku ssimu kwe yeemoolera oba WhatsApp yali ezze naye nze saagirina. Kati sijjukira kiki kye yali alwa ku ssimu. WhatsApp yajja 210 ndowooza. Nze kati nalwawo gye yajjereka 210 nali embeera mbi nga naye WhatsApp sibimanyi kuba nze naaba omuwala yeemooleranga ku ssimu. Mubuuza tanfaako mutima ne ŋŋamba kale ono omuwala omulimu guno yagusaba agwagala yagamba ali gukwata bulungi naye raba tamanyi nti nze customer nze aleese ssente kwalina okujja ezinaamusasula. Bwe nayiza vaasi eyo etandika oluyimba egamba omukwano ogulinga omulimu oba ogufuna olayiro gukwatanga kalira naye ate olumala okugufuna bye tulayira abasinga tubyerabira mukwano nina ensonga zange zenjagala leero twogere nga ndireetinga omulimu ne laavu. Vaasi eyo teyaliiko ku original version. Mwali muyiyiza Grace ayenda tukamugamba tukyusizzaamu ogenda yimba bwoti kuba luli lwali nga ye yambuuza nga lutandikirawo chorus. Kati nendeeta vaasi eyo etandika odduwa amakulu ennyo era bwegendereza naye nga nagiyizaawo ne mukyusa ate era ne tuyimba mu studio. Ye Croch teyamanya nako nti ebisinga tubikyusirizzaawo kuba namuzaako ebbali ne mugamba ogenda yimba bwoti nange ennyimbe bwe nti nga mbikyusirizza awo. Grace ya picking up
toyinza kukkiriza nti ebisinga byali byakwolwo olunaku olulungi ng'oluyimba lwe twava eno nga tuli hasinze so tufiiriddwa super talent. Mumala oluyimba olwo mwaddamu ne mukola ez'okkameeza? Twakola ez'okkameeza era naye naye bwe nagenda mu New Eagles olw'okuba nalina okuluyimba nenfuna omuwala gwe bayita Abisha ne tuluddamu naye. Gwe mwaddamu naye luno mwali mwakola video mwali temwakola? Tetwalikola video. Lwali luli mu audio. Njaga tutunulire Lady Grace agenza okuva mu Bulamu bw'ensi Omugenzi nga mukyakwatagana era wasembayo ddi obadde okumuwuliza? Nasembayo kwogera ne Lady Grace 1 week back ne mukolo zange lwakuba kati leero bankubidde nnyo amasimu wandirabye namukubira nga muwa omulimu waliwo eyampa omulimu nemugamba nze ndi bize naye gwe Grace nemukubira nangamba ali ku mazzi ku bizinga gyeyo gye yabadde ne balimpa nangamba ali ku mazzi nga mulimu gwe Masaka namukubira namugamba ali wakubidde naye nti nangamba ye yankubidde kuba namuwa ennamba ye we lwasembye n'ekirala tubadde twakaperforming omwezi tegunawera ne wa Baby Rich Fembi on one stage Fembi. So omuntu atulaba enteekateeka eri etya eya Lady Grace okuba nti omubiri bwe guwummuzibwa? Lady Grace gyo twasuzeeyo emukono we yabadde wali ku Summer Gardens leero bamututte ekyampiso wagenda okuwummuzibwa naye nga tugenda sulawo enkya lwaziikibwa ssaawa 8 naye nga nze kyenjagala okugamba nina speech gye nakoze yakutte nnyo ku bantu eri mu kutambula nga nkaaba ekyankaabiza Lady Grace taliva mu bulamu bwange kuba oluyimba olwammanyisa twaluyimba naye siri mwerabira kuba ne buli lwentandika ku stage lwentandisa lwe luyimba lugamba nti first born wange lwe lwasamba oluggi icebreaker. Maybe omukisa gwange gwakwatagana naye bangi bakola ennyimba ne zitamanyika naye ekinnuma mu Uganda yensi mwokubira hiti ng'eyalayira n'oba ng'okyabonaabona ng'okyalinnya amaato agembaawo mu nsi endala kebe wano Kenya okuba hiti egi notereera noonyereza bana bebekulu be yayimba nabo simanyi bannaziizi biki bawayire bali mirembe gyabwe bebekulu akyapika ndongo ng'eyakatandika okukolaki okuyimba bali mirembe gyabwe ateera kayimba waayagalira naye n'omala emyaka abo gye babadde mu Uganda nga tolina luyimba oba tokyaliko nga tokyaliwo ngena amawulire bwe gagamba nga waggwako oyinibwa niyitibwa biki byonna ne babyogera naye kyensaba tufune copyright ekyankaabiza nga ndaba nange lugenda ku kyolunaku lumu nga ndi awo nga naye abaana bange bagenda kubonaabona kuba mu Uganda ofuna ssente ng'olinnye ku stage watya we bulikya nga tokyasobola kulinnya ku stage nga naye olese waaka ng'olese waaka eryo music lyedduuka ly'omuyimbi ly'abalese ku nsi ligende mu maaso naye tetulinaawo system egamba nti radio bwafa sente ze zigenda kuweebwa bwe ziti famire ye kuba music wa radio akyatambula abayimbi tuli kyamaguzi nze nali ndaba nga waliwo gye twagenda ewa John Sale ng'alaga music wakusatu entertainment industry yakusatu ku bintu ebisinga oyingiza ssente mu Uganda omuyimbi omu akola concert owa chapati nakola owa boda nakola owa taxi nakola owa bulojo obuliranyewo nakola atimba ebipande nakola DJ nakola MC nakola medias ne zikola okitegedde naye we are not respected tetulina we tukwata nzijukira tubadde ngaawo nga tebamanyi nawe tugwa tetulina na ministry mwe tugwa nyimba oluyimba ne lukyusa omuntu ne lutaasa amaka g'omuntu oluyimba nga layira ne lukwanira omuntu mukazi we ne lubaako gwe lubuuliridde oluyimba nga singa si mukama ne lubaako gwe luzaamu essuubi eyakulira mu mbeera embi ng'eyange n'agamba olaba ne aizoniti n'addamu essuubi abadde agenda okwetta n'atetta naye ssente mmeka ze bawa bambanyi baba palamenti abatalina nakye bakiika ogenda mu constituency namba nga waliwo nze constituency gye mmanyi teriimu luguudo lugiyitamu lwa chorus erina MP akola mulimu ki
ne babawa ssente empitirivu tetulina na ministry mwe tugwa batukyusa bukyusa simanyi luli genda luli biki nga naye tulina waaka genda kukola tune back kola back tunes ba abatuteerayo bo bafuna ssente empitirivu okusinga ffe bannannyini content okitegedde batutwalako ssente empitirivu nnyo olwo oluyimba singa tetukyakola abaana ba Lady Grace bagenda kubulwa fees nga naye yayimba hit eyali buli ssimu ya muntu nkubira gavumenti omulanga bino si bya bufuzi wabula tukaabirira mulimo gwaffe kitegedde ndabye abaana b'abayimbi nga basabiriza busabiriza nga naye abasajja baali bamaanyi basudde ba Paulo Kafeero baani ekyo nsaba tukikoleko tukimenyewo muguno omulembe gwaffe ekyo nze kingenda kunyingiza politics gwe saagala mbeeko kyenwanirira kwa mulimu gwaffe omuyimbi talina Lady Grace teyandifudde naye olina kuyimba shows nnyo olunaku lumu okufuna kasente tuyimbira obusente butono nnyo tulivinga life abantu gye balowooza mbu tuli bulungi kanaye tetuli Lady Grace yabadde buli kimu ekya famire ye eri maama we eri taata we eri abaana be yabadde breadwinner naye abadde alina ku linnya lyaka eryembaawo lupi okubaako kazze ewaka naye ng'alina hiiti tulina kati ekizibu ekirala music omulungi takyakubibwa ku mpewo simanyi oba waliwo afujirira tuwe tuyimba music owa message tebamukuba bagamba n'okugamba abo baliroko naye nga music ali made kulyowa myoyo kubaako gwasomesa kubaako gwakyusa mitima then nogattako entertainment naye kati music yafuuse wako entertaininga kwokka bw'atabaamu bidongolongo okubyerako music message tebakyayagala giwulira naye kyandibanga kiriko afujjirira batte message eziyita mu music abantu tebakimanyi naye waliwo ekigenda mu maaso kuba music ono abadde ayitamu nnyo obubaako be butuusaako information nti temukola bwe muti kino kibe bwe kiti kati bali mu kutta music yenna ayitiramu message wegendereza bakuba bidongo n'ogenda kubazanya music bannayuganda bannaffe n'azanya omunigeria nga musanyufu nnyo n'omusindikira akayimbako n'agamba ampa ssente nga naye akadda video yakadawunloadinga n'akasaamu ne ssente ze naye ng'akako n'agamba oyo loko music ekigambo loko kitegeeza ki kitegeeza waka kikyo okitegedde lupi bw'ozaala omwana omubi ng'owa wanneyiba emmere kubaye mulungi ngolabira wanneyiba mbawuliraawo nga bagamba ati simanyi we Nigeria mulungi we TZ mulungi nakompeyalinga Aizoniti eyakubya amataffaali okukola video nakukompeyalinga ne Diamond gwe gavumenti gweyamba nakompeyalinga video ene ya Aizoniti ne ya Diamond eri wesinga nga nze nakubye buloka okukola video nga Diamond gavumenti ali ku budget ya gavumenti Uganda yensi yokka mwosanga omuntu ng'atandika ekintu gavumenti netamuyambako wabula bw'amala okiggusa gavumenti nemuggyako omusolo mbuulira gavumenti ya wano omanyi lwaki Uganda bagiyita wa motherland maama wo avunaanyizibwa okukulabirira nga tonnakula paka lwoweza emyaka egisobola okukola ki okwerabirira maama wange Uganda bwe ntandika ekitone kyange ekya music dirwanyambako nentandika okwerabirira nanta enensi yaffe bino si bya bufuzi tulina ebyobugagga tulina biki naye munnayuganda talina waabikwatirako talina waayambibwako otandika akantuko konna wekamala okugira ne bakusaba emisolo nsonyiwa mpapa genda ku bintu bya Lady Grace naye nina bingi ojja kuddamu nnoonye n'ebyokwogera